Yes, right. Salupi, the great cinema tandika butandise atugitandise natetugenda maaso mpalampola. Iranga sagala bakunyumereza intandikwa film egenda maaso ba deep thinker films. Ekyatandika butandise tutandikidde ombulambalamba iranga sagala ikendi osubwa tukiriza okunyumeza ene tugikuletedde ombulambalamba sagala obengo gisubwa kakatandikideko maka ga musajja mukulu wuno agenda maaso ali mukwetedeza mpola ye Magezi Ronald origino ne muzi tumujikira mu filimu nga mugaba iranga filimu nyingi nyo za kuelezaamu kakati netandika egenda maaso natenga bulijjo is all about emination welcome administrator kale musajja mukulu ngabo omanyi omuntu yenna obuvunanyizibwa ewaka waliwo ebintu byotayinza kulinda mukyala kutegeka kuba kati munange omwenkanunkanu okubalegajje osanga omusajja ali mba ofudde ekyali ntandikwa banangendeka nawe filimu bagiyita mwamba the hair yetandika egenda maaso forward waligo ekyatandika butandise egenda maaso mpolampola era nga Magezi Ronald ye director wayo tutandika butandise fadi waligo yataddemu ensimbi songa Bashman ye yakugatidde eno nemanyikidde nga mwamba ekyali ntandikwa filimu egenda maaso mpolampola sagala osuwa abazannyi bo omuli fadi waligo nga ne screen kwali era tugenda kusinkana Magezi Ronald ekyatandika butandise Rupia Joseph anti nga ne screen wona akomyewo tutandika butandise akampura patience nga ne kwali ku screen ninja akiki toyina kusubwa ntandikwa kifananye bagamba Nasira Dorini nga ne tugenda mulaba tulengera embirigo ng'ekoze musajja mukulu adduka kyeki mudusa wetegereze ate nga waligo patience muziki composer kale no nga tuvudde ku mbiriga erudda wali omusajja mukulu yali atuuka era we yali atuukidde wali omukyala yali bizi ali mirimu gyagenda maaso okoza engoye nakyejwe Julie Ruth najja akola ku mataala owaye gyemuli kati ewa kimanye enyumba kuwaja zange wadde twogera olulimi lumu era nga wadde yeggwe kagege toyina kubanga ate ebintu bino okola ki obiretamu omuzannyo owulidde tuba twagala ebintu bino ne biba nga bikwasibwa ate mugere buvunanyizibwa tulaba landiroodi kobe ng'oli wa ggwanga lyo bino bagamba nti ab'eggwanga simanyi biki oli tabimanyi gwe omwami gyali taliyo mujjukiza alete sente z'enju ono gwenkulaga olaba kati saagala kuddamu kubonaabona n'akubyakuba banja ndeese omuntu ubanze enkaddi ye munjooga owulidde ebintu biri mu mateeka owulidde temulya nkoko ku muzigo wano nga temunasasula za mwezi oyo yerandiroodi aba akuwagabuwa wadde amagezi agaba galabika nga ate obutaagaliza mulimu balandiroodi abafuna emisuwa ku nnyindo ng'alengedde bapangisa nti nga balidde enkoko teri kimalamu maanyi kubanga wazimba oli landiroodi naye ng'enkoko ewuwo ennyama eyingira mu nnaku nkulu kati balandiroodi abamu ekyo bakiziyiza tolina kwebika bulangiti yakyoya nga ye omukulu obadde ki n'amugamba nti byonna emizigo gyange gino njagala okulaga nti nina woofiisi wenkolera emirimu era saagala ogende maaso nakulowooza ndi sirina woofiisi wenkolera ki mirimu gyange kakati nga tuvuddeko eruddeeyo musajja mukulu vulula ali wano vulula omuntu we batuukira omumusiba ku njegere ng'embwa ng'omanya waliwo wayazanga balala vulula ali eno vulula ali ku lujegere vulula bamusiba bannange omwana abadde ki lwaki naye mwana nge vulula otabukidde ddala banne mwegendereza amannya ge mutuma abaana vulula ali wano avulula buvuluzi tereeza naawe wena wanise empaali vulula afuuse vulula kakatuddako eri omugagga na buli kimu kyonna kiri mu mirembe buli kimu kitambula bulungi nnyo
Sajja mukulu agenda maaso n'okulaga nti emirimu gye tegirinamu buzibu bwonna. Hakuna taratibu, hakuna tabu, hakuna mberebezi. Njagala olabe. Kakati mukuveeyo atambula buli kimu kyonna ensonga agikwasa balooya be. Tayagala genda maaso nakola ensobi. Buli kimu kyonna ekintu akitambuliza mu balooya. Tutandika butandisi seneme egenda maaso emanyikiddwa nga Mwamba. N'agamba kati ono yagenda okubani yakuŋŋaanya emisaala. Omanye engeri gye nkuze nkwoye okwerega n'abapangisa. Balandiroodi ab'omulembe guno tebakyetala nnyo ku bapangisa. Era we twogerera kampani ezikola ki ezisolooza ssente ezo. Omanye omuntu bw'atunira landiroodi abaamuyisaamu amaaso. Naye kampani buli obanga yeesolooza ssente z'abapangisa, bo baba tebasaaga. Tebaba budde na bwakusaaga naabwe kuba baba babakwasa kukola ekyo. Era bw'odda mu by'omuzannyo bakuwandiikirirayo ebbaluwa ekufulumya. Kati omugagga yagala abe ng'akaaga bukaazi ssaawa yonna. Mugagga aba be bano abaakola edda. As well as necessary as needed. N'agamba ekintu kino njagala mbe nga mukikwasaganya mu bulungi mu bwenkanya nga bwe kyetaagisa. As well as necessary as needed. As well as needed as necessary. Munange sajja mukulu ng'akwate kuba ayitawo. Kakati we tuveeyo tuddako eri mukulu Rupiya Yozefu. Yaleese maali kwatoti. Ebiseera ebisinga maali zino zikozesa nnyo. Era maali olina okugenda maaso n'ogiraga omukwano. Ogitwalako mu bintu bingi ebyenjawulo. Kati waliwo polutebe ey'omukakajjo zooni. Yamuleeta mukakajjo zooni. Tereeza opime. Ze mpimye. Awo boopimye. Kati bw'omala otereeza n'opima. Then oba opimidde ddala. Can you see that? Musajja mukulu agenda maaso. Eno bwe yemiso otuzi. Kumbe munne gwali naye agenda maaso ali kakunywa kaako. Weetegereze. Kati ng'omaze ebyokuzannya omanye engeri gy'oli bebi tekikola makulu okuba bebi ne sikuleramu. Kati bebi omanyi saagala kuba naawe ng'obwavu butuluma bebi. N'amugamba bebi waliwo pulaani gye mbadde mbala. Wuliriza omuvubuka ono. Wabulanyi n'ebyobugagga. N'agamba taata waffe yakola ssente, taata waffe alina ssente n'ebyobugagga bingi, alina amataka, alina amayumba g'abapangisa, alina buli kimu kyonna omusajja omugagga kyateekeddwa okuba nakyo. Kakati taata bulijjo yalinga awoza akolerera baana, naye ate ndabanga bw'atatuwa byaffe. Mu kifo ky'okutuyita ffe tube nga tukolera mu bintu byaffe bye yatukolerera, ate yaleese balooya be babikuuma. Kati wuliriza. N'agamba nayiyiza pulaani. Njagala omwetege. Njagala omutege emaali, omutege emaali mu nnyumuli. Tunulira. Okiwulira? Kati gwe kasita omutega akamasu bw'ati ne kamubaka bwe papa gwe tega obunyeebwa bwonna. Njagala omuwekanywa okawulire. Kuba kyemmanyi kati okwata ku maali omuzeeyi oyo alina kuvaawo. Abaana bangi abalina endowooza ng'eyo nga balaba nti emaali kitaabwe gye yakola yaabwe. Era munange oluvannyuma muzeeyi omuwala yamwetega. Muwala bw'amala omwetega muzeeyi. Munna wageze leka ono naawulira obuzibu. Ne ŋŋamba oba nsooke nnaabeko bano ondeese akabugumu. Mwana muwala ekyamuleese. Oli muzeeyi bw'agenda okunaaba. Mwana muwala n'alyoka ajjayo. Yamugambye bbaawe n'amuga agenda omwetege. Mwana muwala n'alyoka addira ebyokunywa n'abirunga bannange. Muzeeyi ali mu kinaabiro. Unaalye n'awubira eri engulugulu. Kumba omuwala amutazeeteze nnyini mbugu n'abagweteekateeka ojja otuutuuyanire kwani. Yenna apisa alinga ava ku bbomba. Kulika omuvuddeyo. Soko kwataako okunywa. Omanyako okunywa bakayita waga. Kati ate nyweka akunywa nga naawe oli kyakunywa. Nedda soko ogire kankunyweseeko n'amunywesa mu ngeri y'omukwano. Mukazi wa mutabani we.
mukazi wa mutabani we mission yali emulese muzeeyo olwanyi ogenda okuwulika okubaalaala okutungunu n'okwereka n'alyoka apika ng'olukere lw'omazzi wulira omuliro ababiikiriddwa muzeeyi mu kubabiikirirwa omuwala nabbirawo n'omulambo saagala ebyo n'agugwa mu ggwale kubanga ekyamuleese okukola kyekyo. Omuwala bw'amala nze ono mumaze mukwano kati mission ewedde bannange tolaba nti omulembe guno kale omukwano tetujja kugamba nti omukwano gwaggwawo kubanga omukazi gw'oyagala tosobola mutuma agende akole mission ayeetege kati we bamutegula lwakuba ono mission yagimaliriza tebannamutegula ayagala nnyo bbaawe yamusindise wa kitaawe taata n'agwa mu katego bamuwadde akatwa mufu kati ono ye yavuga geetawe mwana mwala n'alinnya piki baabano ne beeyongerayo mu ntumbi wayitawo ennaku tugenda maaso ne firimu ogenda okudda eno waliwo olukiiko ate olulabika okubanga lwe lutudde era bannaffe munnange bagenda maaso n'okwogera kweza ensonga ezabadde wetegereze looya wa famire agenda kujja kaakati bagambye nti looya wa famire agenda kuba nga atuuka ono ye muganda w'omugenzi naye nga bw'omanyi bino ebyekika naye maama olinawo kawandiiko kola efirimu egenda maaso osemba kuwulira kigambo kiri taata kyeyayogera n'agamba ebigambo omukulu bye yaleka byali bigambo ki biki bye yali olidde nze nawulira taata agamba obusika bwange kati bagenda maaso beesooka busika biki tuba tuli awo ogenda okwetegereza ogenda okwetegereza nga balooya batuuka we batuuka bagenda maaso bannaffe basanyufu batya naaga tusanyuse nnyo balaba eb'engeri gye muzze mukitegedde bulungi okujja kwammwe era nze mwana omukulu wano era saamubenge mutunula bulala kintu kino mwabakwatulira obuvunaanyizibwa bulina okugobererwa kati balooya engeri gye bazze ffe twayogedde ddala nga bafamire oluvannyuma lw'okuba nti omukulu nnyinimu yafa balooya balina okuba ni basinkana famire ate babeekube boogera mu baana abakulu abali wano waliwo eyeeyanjudde edda waliwo ne mwamba naye mwana wa bulenzi wano vulula naye mwana wa wano n'agamba nti omukulu nga tannaba kuva mu bulamu obw'ensi alina ekiraamo kye yaleeta nze n'agamba ekiraamo kyonna gano ge mannya ge yawandiikamu agage bwe ndiba nga nfudde yagamba ebigambo bino ebugagga byange byonna ng'amaze okufa mbwe ebyobugagga awatali kwawuzaamu ebitamanyiddwa naye nga byonna bye yali ayanjudde ewaka n'ebyo bye yaleka mu mpapula ez'obwalooya musika wange omusika alina okuba nga afuna ebyobugagga ebyo yavudde ku mutima gwe bino nasazeho nga sitamidde nga sikakiddwa bayita ono vulula tufudde vulula ye musika vulula ye musika vulula birekedde mukulu mwamba ebintu byonna babiwadde mwamba mu kitiibwa laba maama wa vulula ne mwannyina abaana abalala abatazaalibwa mu kyalo ono ali mu nju ekyo bakirabanga kuboolebwa kati mbadde okukibuga ekintu kino sijja kugumiikiriza mbeera kaakati musajja mukulu ne yali aludde okulabika nti ajja kuwa mu kyalo kati ng'agamba mbu embeera y'omu kibuga yamutabukira nadde namugambye eddajjo n'agamba nabadde nnyagala tulabika okuba ntuteesa ffe ng'abantu abakulu ensonga zino tetwagala zitwala nga abali ebbali waazo ensonga zino balooya be baasoma ebintu balinga abaali babyewandiikidde
kubanga atogenda okwasa vulula obusikane kino obugagga byonna byonna ebyo omugenzi babanga abayagala okubba kati vulula binako mugaso kikuba vulula alinga yaffe dda mbuvulula alinga yaffe dda kakati kanyina kaako baagala kutandika pulaani ebyo ebyobugagga bye bawadde vulula ffe tetugenda bikkiriza kati nga saagala kutwala budde bungi nga tuli ku kintu kimu ekinakutuka bataata bajjajja bawuliriramu gwe n'agamba okimanyi bataata ne bajjajja ffe bonna gwe bakkiririzaamu abantu abo abakulu baba bakkiririza nnyo mu baana abawala yafa kati ng'agamba kitaffe mu kufa kwe ekyo kya bulijjo naawe omuntu bw'aba afudde mutabani we mbu omukulu yaba alina okusikira banne kubanga yaba yakulembera mu luggya kati ate ebyobugagga bano balooya birabika egibasoma ekiramu nga beesuditse kati bayinza batya okuddira ebyobugagga ne babikwasa omuntu oli ate alabika okubanga ne waya zennyini tekuli namugamba oli bannange vulula yafa dda yavulula yayabika yayokya nze musolini erinnya lyange muliwulira musolini azi musolini ngambye musolini yagamba yeetaaga ye kennyini ebyobugagga bino bibeere nga yabikwasaganya kati bayise mwannyina bamunyonnyola n'agamba ekino ekiriwo bakufa muntu oyo vulula yafa dda abulako kimu kuyingiza ttaka vulula bwe kitaabe kiba mugamba ave ku byobugagga byaffe kati ng'ono abagamba kaŋŋende ndaba abakulu njogere nabo era kye nnabanzuddemu naye kye nnabanzijeeyo siyinza gaana kubabuulira munnange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ono ngadde erudda aba ali wano ogenda okwetegereza nga waliwo abayingiddewo ensonga eno baagala bagikwasaganye munange omuwala nga ababaleetera bulungi kubanga omuwala jjukira yatya ebigambo ebyava mu kamwa ka mukulu waabwe munange we batuula nga batandika genda maaso na kulowooza ku nsonga zino ng'amugamba abantu be waŋŋamba okuleeta baabano mbaleesi be bantu bennyini abatuufu ab'okulabika nga twogera nabo tusanyuse nnyo balaba muli bulungi wattu ensonga eriwo mwazitegedde ensonga kati bw'oba wabanyonyi ensonga yazibanyonnyola batuwa ensimbi be bagula maali tetulina kyetwalabye ekintu kyatugamba okugula tetulina n'ekimu kyonna kyetwalabye eraliikirira nedda bamukisa abagula nga tebalabyeko ate nekirala mu nsi ya leero babusiru nnyo nawo waffe nawo abagula nga tebannabakola kye baba basasula nga tebalabyeko ate oyogedde ku nyumba za kati nga mugambo gambe mbu muyina ennyumba ez'obupangisa ez'abapangisa na buli kimu kyonna mbu bayina ennyumba nyingi ziri 10 ziri 3 teziri ziri 3 omwana atandise okulabika nti afuna abaguzi bagule ettaka ebyobugagga ebya kitaabwe eno ennyumba baaba bwaguuga n'agamba olengera wano oliranye ku kkubo waliwo amasannyalaze waliwo amazzi n'amugamba wano tolina kuseerawo kuba value tewali toogera value ng'ettaka liriko development kati lina ekkubo ndabanga erikirira emugga naye naawe togula ng'ojerega kubo lyawo erigenda ku luzzi nga liyisa emmotoka ennyumba naawe ogiraba taliiko wadde akamogo ayagala kutunda dduke kaakati bwe tuva eyo bano balooya mwana muwala kati ssebo omusajja oli banne abavubuka bwe bato ssebo weebali
ng'abeera ne mukazi we naye ng'amukozesa amuteekayo nga ggaamu enswera zigweko abake. Kati munnange bategeeragana nga bw'osanga omuwala omulala yenna mu kabaala. Kati omuwala yamusanga n'amuliiramu n'amunnyonnyolamu awo, kimutunulira kimwetegereza. Munnange balooya be baali balooya muki mu by'obusika. Kati lengera omuwala gye bamuleese naye gw'oyagala kuzannya kiki ate mukwano? What is it? Naga musajja nga gw'obuvunaanyizibwa wano wawondeese. Kano Katyabaga ngirenge gye tugenda mu Katyabaga, katubeere mu Katyabaga. Leka bannange abakyala bamu tebaagala batwala mu Katyabaga nga kalayisi. Kaakati baba beebase ekiro gulowooza bagenza okwebaka nga tewaliiwo minwawo gye bawagudde. Omuwala najja azuukuka ng'oli yeebase, bamusindise ku mission kitunulira, bamusindise ku mission. Bannanga ebintu by'ensi gwe weetegereze nnyo, buli wookiraba nga ng'olina ekkubo ly'omuntu ly'oyingiddemu eri ebyenfuna weegendereze. Omuwala bw'alaba omusajja nga yeebase n'alyoka akwata ensawo n'akwata ensawo egenda maaso. Kati ate mu budde obw'ekiro waliwo abakulu beesa babano gwa ekiriwo mwamba tulina omutta kati munyigirewo naye kati webanaga osinika kye naawe kugamba kunyiga ate owooza otaayo. Genda okakasete waba n'omwakulaba mulimu gwina okukolebwa mu bwangu. Ate Lupiya Yozefu ayagala sente, erinnya lye Lupi Kati mukazi we eri wabala kutta mwamba eno ne bakwakulo loyi iwowo olubibumba. Bannange firimu yino kiki tulengedde kiti omulimu bagumaze. Ono kyavavaayo bakoze emirimu ebiri mu kiro kimu. Essimu ya bbaawe emuli mu mutwe. Haro ono yawedde dda kyewaŋŋambye okukola nakimaze dda. Ono mufu azini dead. Yamugamba ono ye mufu awedde. Tulina okuba tugenderawo ku kirala. Weetegereze firimu egenda maaso, weetegereze. Kati tuba tuli awo ono nga tebamugwako emisana muganda we ng'amugasagala ombuzeebuze mwamba yafudde. Olina kyotegedde ku kufaako. Mwamba mufu neyeebuzabuze. Toyogera bintu ebyo naawe bituswaza. Mwamba afaaki. Jukira yagamba mwamba olwedda alinga omufu. Kati mwamba takyalina mugaso gwonna. Lwaki abeera ng'omulamu mwamba? N'agamba kyonna ekigenda maaso teekeddwa okuba nga olina kyomanye. Kyonna ekigenda maaso teekeddwa okuba sirika toyogera. Naye omwami ono y'omulaba eriiso liringa erisiikeko. Eriiso lyatwaggatwagga dda yenna yasunguwala dda yakapa yafuuka muzibu nnyo. Sajja alengera entambula. Kati ono atandise okulaalaasa byalaalaasa ajja kuleeta obuzibu. Kaaka tugenda okudda eno. Kakati beebuuza naye omwana ono enfaaye ng'eriko akabuuza. Omwana eyali omusika lengera musolini. Naye kuno kuliko abate. Musolini okumanya ali musajja muzibu. Musolini yategayo mukazi we. Talo kuzayo embuzi olwakola n'ensanga omwana nga mufu. Musolini yategayo mukazi we attireko kitaawe. Naye tamanyirika. Ekyo leka ate kirala. Firimu egenda maaso.
Kati amagezi wano. Anti kati byenkunyonyola. Yafa. N'omwana wo yakoze ki? Agoberedde. Engeri kitaabwe gye yafaamu tebaamanya. N'omwana naye wuno akoze ki? Agenze. We bagambye nti eyafa n'eyasika. Bonna baakola ki? Kati bwe kiranga kisebwe. Kati ono yaleeta ebiteeso. Mbwe yafa n'eyasika bonna baafa. Kati ng'era bw'omanyi engero zino kati oba bali baafa tetulina kukirowooza kukwata obuvunaanyizibwa bwe buli. Ate n'ono Vulula naye engeri gye yafuddemu era si ye yabadde nnyo ku ki effective eri ensonga za family. Kati nze mbadde ngamba ng'era omuntu omukulu bazinkwasa omusika ndabe nga nzitwala maaso yeeyagaliza nnyo bannange okweyagaliza okusuusa si kirungi. Taata nga musolini bwagambye okweyagaliza okugenza ewala si kirungi n'akamu. kitegeera taata bwabanga mwamba yafudde tuba tetutunule ku kyagambye ekyaki ekyebintu kubanga ate mwamba abadde sayinza nabbi tugabanyiza ng'ali awo munnange Mwamba, beheya mwamba. Ensonga ebatendese. Efirimu yino Omanyi twadde tubyogeddeko n'omukulu oli. Naye tutasobola kutuuka bulungi kuzikiriziganya. Tutasobola kumaliriza. kati nga talumba balooya. Nzija njogereko naawe. Kati mbu waliwo omuntu eyakola ku nsonga zaabwe looya. Engeri gy'ataliiwo baagadde bajje boogere n'omukyalo ono kuba gwe yajja naye. Kati kumba oli yali omutwe omukulu baamuggyawo nga bakimanyi bulungi nti Vulula bw'anaafa era balooya bajja kutuuka baleeta ensonga endala eyawula ye ku bugagga oyo ne basooka bamusirisa. Naye ne looya ono gwatuuseeko manyi ab'olugezigezi olengera mu mpumi eyo maaso bugaali maaso obwo n'omanya ndi ne gw'olumbye naye tagenda kubeera mwangu. Ate nga namwe muli basanyufu. Kati kyembadde njagala kubanga eri ewaffe nze kamala byonna. Kati yeeteeka mu kifo ekisooka atunuulirwe ng'alina okugobererwa. Tubitunde nze sifa. N'agamba nze mbadde njagala ebyobugagga bino biyinza okuba bigenda okuleeta obuzibu kuba kati senga tuba tutunze emaali eyo ne tutunda ebyobugagga ebyo ne bitundibwa ekintu ne kitereera omulundi gumu awe tolaba w'okubawo obuvunaanyizibwa. Buli muntu atwala ebibye ate naawe era oyo oli muntu anoonya okufuna. Omusika yafa. Kati ate tebaaleka musika omusika ye mufu. Kati nze mbanzirako looya alina kyataategeera. Kaakati bwe tuveeyo omusajja mukulu alina gwe yakubye akapindi looya yabadde second in command. Naye osanyudde okuwulira agenda maaso n'okulabika ndi yeekubiriza buli kimu kyonna yeeteeka mu kifo ekisooka ayagala maali. Tozannya n'omwami ono. Firimu yino egenda maaso weetegereze. ensonga ebadde kutuyisiza. Kati ng'asooka amugambo manyi obadda kyenkwagaza. Bagiyita Bukenya Henry Matuga Property Consultant. Ebintu bya kitaffe tubi. Kati bagunjizaawo akakampuni Bw'otugabanye. akatategeerekese. Matuga simanyi Bukenya Property Services. Ye bulungi. Aze wa kitaabwe oba ye kitaabwe omuto. Baagala mbu babagabire emaali yaabwe bo batunde. Ono yanyiiga. Naga tekisoboka. Kati buli aleeta nno mu pulaani z'ono omusajja. Gwe kasita oleeta nno yonna. Kati yagenze n'agamba musajja ali mu kisambu aleeta nno sirika banange gwe kasita oleeta nno firimu egenda maaso kasita oleeta nno mu kintu kyonna. Ebiseera ebisinga bannange waliwo ensonga z'olaba nga zikususa ogw'obulamuzi ebintu ebimu n'obyewooma n'obidde ebbali n'ofuna emirembe. Mulimu abantu nga bameka abavunaanyizibwa ku kintu kino. Kaakati nga tebalaba omugagga nga munaye balaba omugagga. Ennyumba empya Omugagga ng'atandika babuuza bameka abavunaanyizibwa ku maali eno bano gye boogerako. ateraga owaludde okubawa abantu. Kati nga bwakunnyonnyodde. Kati olaba ennyumba eyo ffe tuli batono ebintu tulina bingi twetaaga ebintu ebyo ebimu tubyejjeko
naye n'omwana alina amagezi asala oluguju lwonna okuba ng'afuna sente. Sebo bagamba omugagamba ebintu balina bingi byebugagga balina bingi kati baagala bitoolako baagala baguzeeko abalina sente tebatunza bwavu oba kimbo oba balina embeera bakakuba ki naye baagala kutunda emaali nyingi ebintu balina bingi tebasobola kulekani babikola ki babikwasaganya tukwasa kyako kuwa sente kakati bbe ebintu weebiri era buli kimu kyonna kiri mu byapa. Efirimu egenda maaso kakati munange mugagga bayogedde naye babe nga bagenda maaso n'ensonga zino bazikwasaganye. Akawala kano jjukira bagamba ke kakwasaganya ab'ekika abalala bonna kalungi mukuba akapindi era mbu buli we kwogera baba bakawuliza bakawuliriza bulungi. Naawe toyogera mwekamba bulire ebyo ebintu bye mwagala okukola ewaka awatali ga sente zeziweddewo ebintu bye mwagala okutunda olwo mu mitunde mufune ki oli yakola n'amaanyi g'okussaawo ebintu bino bano babitunze mu ngeri y'akaseerezi zino sente zezize naawe tukoye okunywa kuwala gy'ow'ebigere twagala tukyuse mu bulamu leka totulemesa. Yagamba baagala bakyuse mu bulamu lodi tabalemesa. Kati musajja mukulu yuno kyekiganye efirimu egenda maaso. Wulira omusajja ebintu bye yasaba birabika bifuuse bingi. Omusajja ayagala oggula mbu yasabye ekiraamu asaba eddaame kati oyo alinga ataagula alinga abaleetera obuzibu. Ekigenda okukolebwa wano kyesinnamanya. ebintu byonna byonna kyobaofulako eddaala n'ekyapa kyonna kyonna esente tunulira kamusifunye akalwalumbe ebintu ebyo kakati baabo ono yamugamba tulina okufuna ebyapa naye ani abitereka. Pane mwana gwengonyiridde lwaki totuwa ku sente tuwe ku sente naawe sooka otwe ku maali doli nisoko tuwa ba musolini doli ni ennaku zino yanyirira tuwa tubakwatirako amanyiriza ki doli ni okubala yagende wa musolini ebintu by'omufu zikasta musolini apase n'agamba twawulidde nti musolini agala kutunda bintu bya mugenzi nze byo tebinkwatako ye dolin ekisooka nkwata kamera 3 mumudde ku ebyo bebekyo beba amanya gammwe amalala yemwe bajoboja bwemubanga amanya gammwe amalala mwe bakujoboja munviire. Dolin yafuuka ekirala tuba tuli kiki gwe mbifunye nfunye byenfunye naye buli we babaawo kye batuukako batta muntu kati buli we babaawo kye batuukako batta muntu ekyapa kati buli we babaawo kye batuukako batta muntu omuntu okusinga fulumu oyitegere naye kyekyapa kibeerako maapu kati ogenda okwetegereza bino byaguddemu biraamu kati ekyapa bakyagala oli musiru nkutuma ate mbu tugende ffenna olimu amagezi nkutuma otuma toyagala kufuna ku maali njagala kati ngaamuga agenda oddeyo bba ekyapa kati ono tayagala kwessa mu buli siini kubanga yanguwa tayagala kwessa mu buli siini weetegereze ayiiya oluyiiya
ayiiya oluyiiya. Kaakati tomali naawe enkuba tagirinze kukya baasi. olaba nze kusente baba nenagawala Akasente kajja. Akasente plaza walemeramu obwokunywa oba okunywa obuzaamu amaanyi abwagala tebuleeta amaanyi ga mikono gyokka. Oba okunywa buleeta amaanyi si maanyi ga mikono gyokka, buleeta n'amaanyi ne mukono. kuba kakati esawa eno tulina osala oba niba bagenda okufuna ku sente kituufu. Kati ekyamazima balabika batunze yebbaala eno gye bali. Kati baagala kumanya ani gwe banaawaako kasente. Naye lowooza ku mirambo emeka egigudde bo okutandika okunyumirwa. Firimu eno nga tugiraba twandibadde tubeera beegendereza nnyo mu bulamu obwa bulijjo, era twegendereze muntu ki gw'olemesa bw'oba otambula mu kkubo mu ery'obulamu. Era omuntu gw'olemesa oli mwetegefu mulemesa mpaka ddi. Era osobola omulemesa n'omalako. Bw'oba osobola okumalako well and good. Bw'oba tosobola kumalako muve mu makubo g'abantu. Omwana abaana basaana gabira ng'okyali mulamu oli n'omuwa. Oba n'otalagana bya bugagga byo byonna byonna n'obitereka mu biwandike. Kuba abannaye omwana buli wamanya taata alina kino taata alina kiri atandika obyegomba n'agamba naye nze taata nga abiina yekka. Era omugagga ow'emmoloka emu si kirungi osobola okuba ewaka ng'oli mugagga wa mmoloka 3. Abaana baleme otunuulira eyiyo ate omekinga shuwa ey'abaana ye nnungi osinga eyiyo ne weewala ebizibu. Bw'oba tosobola kubeera bugagga obwo beera mu bwavu bwo mubeerewo osigaze obulamu. Kati ogenda okwetegereza omwana naye guno yeekyanze. Baagala muwaako busamambizo. musolini wakati kagezebwa Akaana mwana kajja kwogera ebyama. Nsimbi zino Azino sentale twagala muwa lugambo. Oyo naye tumwebase. Tetwagala laba majja. musolini Kati tuba tuli awo musolini bamukubira essimu. wamuze enju Musolini musajja mukulu yagula ennyumba era n'omukyala ali naye. merako Tugenda maaso. ennyo Kati ng'amugamba abadde ayagala amutemereyo kataka wanaalundira ente ze. Ayina ekikyala kiikino munnange kyagenda ne kirima embuga zaakyo. Kiikyo kirimi kikyala kirimi lowooza nnyo kyalima kibumba n'ensuwa. kubyensasula Ono gwe bayita Nassali Jacinta original names. Efirimu egenda maaso Magezi Ronald. Kati ngenda kulayo ennyumba entala. sobola okubanga Mbadde saagala nnyo byennyumba n'ekyensuubira ng'abantu abakula tubaako n'ebitwagala okukola. kyagambizza okubanga tugula kino twongerako kira tuzaawo tuzaawo Ne ŋŋamba singa tuba ne tuba tufunye egundi. nze mukyala yeegombesa buli muntu yemu. N'agamba naye kimanyi buli muntu yenna neegomba. kindagi naye hani Mukwano kaluma ensonga zinabadde njagala waliwo kye nnadde njagala nkubuuliremu. nina ebintu byabadde njagala tuteeseeko Waliwo kye mbadde njagala mu butuufu nga kyo kindi bubi. fuwagula amaka gange. N'amugamba mukwano ennyumba eno wagigula wamponya omuzigo nkwebaza. Naye ate munnanga awantu wano bwe twadda amaka mu awantu nga walabika waliwo ebizibu. maka mu mugala amaka ge twagula tomato Kikyugamba olinga agamba ni wano toyagaddewo. nedda Si kyekyo. otandise bandoka Mbw'afuna ebintu ebimukangakanga. kyekikugira mu bwowo nti noneeraguza ebanga lyomaze Mbw'afuna ebintu ebimukangakanga ebimutiisatiisa. nayeteesatedemaka Nze wano mbadde njagala tuveewo. Njagala tuveewo tugende awalala. yakisiifu Ebyo by'oliko gasiya. wa wenyinza okufuna wafaanana wati Namugaa siina we nnyinza kulabika ninfuna.
Chokamba gwe mulongo tosobola kumpulirizaako n'olunaku. Namugana egwe mwami kyoga buli kaseera. Kisiru. Bya kisiru. Ekishe kintunza. Ekyo sina kintunza ano bw'ate nvewo bw'ate ndaga walanga ngenda wa. Kanzire waffe. Kati oba toyagala tuvewo nze ngenda kudda ewaffe. Tomanyi byepitamu. Negwe musajja gwamanye ebyekango byenfuna buli kiro manzikazi. Oseka musesi buli kasi. Kugaba buli wewe koseka gwe tofaayo. Firimu yino. Eyaganya obusente obutono. Si ataweramu wadde kire. Abantu gogenda okwetegereza kyatuga. Abadde gogenda okwetegereza. Kyabadde atuga. Nfudde. Fananga vulula wuya vulula. Vulula. Amagulu negesiba. Kyavatu nfudde. Hanange. Gwe. Vulula. Mwamba yawedde. Mwana. Yagenza okutuga akawala vulula gwe yalabenga gwatuga. Banyumirwa. Wasimudde endusu zonna zo. So tekigenda kuddamu kuyiika ndusu kusiyamu kama kigenda ziyikira. Naye okimanyi. Ulira. Wakiwonyezza ennaku y'ensi. Tekigenda kawonye ekyo ekisiranire kiva ku tekigenda. Baba no. Bagenda maaso kye baliko kugeya bagenzi. We. Vulula. Vulula. Vulula ndeka. Vulula mpako. Vulula neza. Vulula. Kalas. Vulula bamutuga lwa bya bugagga. Tagenda bakkiriza bibeeramu. Kakati ono atajja yeewaana agenda okwetegereza. Ano bugagga. Gwe. Abadde amanya alina ekyaliwe. Kumbe ekitaawa guse. Laba olutalo. Laba embirigo. Giwunye. Kimewunya ndeka nvaako. Bwana pachiboko. Kwata ejjambiya. Kwata oluyi. Terera mulayi. Yatta kitaawe kati ebintu byononese. Asanga vulula. Fadi waligo izi vulula mwamba. Egenda maso. Yekwese ali ku matiritiri. Gwe. Sente. Oziwulidde? Sente za kibizikawa. Azifunyemu empi. Kamunguluza amuluma wuuli. Kale nno genda okwetegereza. Ne taata muto gwe batta. Gyonna gino emizimu gitabuse. Negiyingira mwamba. Kati emizimu 3 mu mwamba. Najja yafuuka ekirala. Njagala olabe. Twetaaga tube nga tumanya ludda gye bigwera. Tugenda maaso kateri ludda gye bigwera ne firimu yaffe. Nagambye okuva ku Emizi Production atenga bulijjo. Simu eri 0703415308. Ono aba ali wano atereeze waka. Yagamba omwami afuna ebirooto. Omwami n'atabitwala ng'ensonga. Teyabitwala ng'ensonga. Omukyala wuno yali amanyalire munne. Kati kyonna kye tuliko sente weeziri. Ne oba oyagala ki? Ze nagamba ebintu byateredde dda. Mbeera yonna ogiraba kati wonna wootu. Gindage katani. Tufudde. Kati alaba mukazi we yamugoba. Genda eri naawe banna wasa bitambo yogera. Mwamba afuuse mwambali. Mwami naabwe. Omukulu akomawo. Magezi Ronald. Ogenda tuko omukyala wuli afubutuka. Kikinze siddayo. Sikiddamu ennyumba lengera. Mulimu akawunaali ke kaki naawe. Ennyumba erimu akawunaali gwe mukazi gwe nalaba gwe nagulira embugo za lubaale ogenda obikeja jjawe olabika tebakikola mpitaako. Siddayo. Omukazi n'agaana okuddayo. Embirigo yakuze dda. Gwe mwanzitira ki? Abanguyirwa okutta bannaabwe ate baba batya okufa.
yamwesogga olwesogga abantu basatu bali mwamba yamwesogga ogenda okufuluma yamwesogga agenda omufuluma nga mufu laba yatumibwa ku mission omwalo ono naye yenyigira nga mu bintu bino agenda okujja nga anoonya olulenzi ogenda okwetegereza omwami kapuuti n'okabira muno gwe wakolanga n'ebikolobero by'okutta nga bali be wattanga babbo tebaalinanga baabwe kale kiba kirungi nga tonnakola kikola n'osooka weetegereza ekintu ky'okola omuzungu agamba look before you jump sigifuluma nagigula ali wano sigifuluma naye mubaamu ebirooto ng'alengera akonkonwa ani ankonkona wulira ettabu ojja fuluma olimba ojja fuluma oba oganyi nga tujja abadde akonkona tali munda oluggi agula waalingiza ani akonkona amulaba amuloboozi gamugamba ojja fuluma alemedde ekkabalaza ojja fuluma wuuno alemeddewo weetegereze bamugamba kugenda aleme togende gwe ojagenda ndeka lekera omumiro bannange gwe yattaloya n'amuttira mu buliri abatemu baba batya okufa naye nga bo balowooza okutemula bannaabwe ye solution abatemu baata oluba n'amufuula emmembe kati omukulu ono alabika yakoze emputtu omuzimu guyinza okuwaayo chance wano wange omukyala yadduka nno omukyala yadduka munange musajja mukulu ali wano yaketunuza yetunuza njagala olabe ali wano yefudde bize tunulira yefudde bize tunulira ng'asooka afuna kakunywa ng'asooka afuna nfudde nnyabo ndeka naawe ndeka bambi ndeka baamusikirawo ne bamwongerayo kale n'ebiseera ebisinga bannange weetegereze wa woogula bw'oba oli muguzi wa ttaka mayumba ebintu ebimu ebirimu enkaayana tebitera kubeerako biseera bya maaso
bitebenkevu. Abadde Magezi Ronald Fad wali Golpia Yosefu akampolera Patience Rwanga Charles Jacinta Nassali ne Nasirados Dorine. Eno nayo bwe tubegenze mwena baje kumirako VJ official muli bakabi tubagala nnyo. Genda maaso tuwerabira okusubscribinga kikulu n'okusharinga abakuume.